Ibadde essanyu lya nsusso mu kkooti eno y'e Masaka oluvannyuma lw'ababaka bano ababiri okuteebwa akakalu ka kkooti ka bukadde 20 ez'obulibo wabula okusinza ku bannamateeka bagamba nti ensimbi zino zandiba nga zifuuse kagenderere nga mukadde akogga. The applicants are to report once every month or once in a month. They will be reporting to the Deputy Registrar ICD, not here, to so that we can save them the pain of coming to Masaka. Kadde 8 awamu sente nyingi kukweyimirira obuyimiriza ate bamemba ba parliament nga tebajja kuddukala ki naye katukigumire nti basobole okufaayo ekyokubiri okulaba nti bagenda okufuna obujjanjabi ddala onale Allan Sewanyana nga mulabye embeera yesinno tumaze ebbanga nga tulwanagana n'embeera eyo ne tufuna court orders ne bazizimuula ne tukola kino byonna ne babiremesa. Wabaddewo ekiwandiiko ekyeteddwa Ssaabawabi wa gavumenti mu kkooti eno ng'agamba nti talina bukwakulizo bwonna bw'asobola kuteekawo ku kweyimira kw'ababaka bano era nga kino kyanguyiriza bannamateeka b'abantu bano okuba nga bateekayo ababeeyimirira bana nga bombi beeyimiriddwa abantu babiri era oluvannyuma lwa kkooti eno okuyimirizibwamu essaawa 2 omulamuzi avuddeyo n'awa ensalawo ye bwaweeredde ababaka bano aba paalamenti akakalu ka kkooti wabula n'abasaako obukwakulizo okuli kkooti eno okusigaza passporta zaabwe n'ebimu ebibakwatako n'okweripootinganga mu kkooti eno. Public prosecutions has power to issue a certificate of no objection to bail under the law, and that is the Trial on Indictments Act. A certificate of no objection to bail. Okwogerako ne bannamateeka ab'abantu bano okuli Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti benyamivu nnyo nti ne ku mulundi ogwasooka era tebamanyi nti ekiragiro kya kkooti eno kinaateekebwa mu nkola nti n'omulundi ogwasembayo bano okwebakalu ka kkooti era baddamu ne bakwatibwa. Yawe nebeera entandikwa ey'okukola ebituufu. Katusabe nti ebeera entandikwa ey'okukola ebituufu kubanga n'ekyokubakwata kyali kikyamu. Ekya kkooti okumala obbata ne babawamba kyali kikyamu. Ekya Museveni okuboggolera kkooti ng'emaze okubata kyali kikyamu. Leero njogere ki? Gavumenti eno yafuuka yakasobeza ng'ekiwalaata kya Wambuzi nti buli kimu ekikola ekisobezza naye eno gavumenti ekirungi kyayo nti eringa essaawa yaggwamu akanda era nako yebeerako entuufu emirundi 2 olunaku nti enjuba bwe yeetooloola n'etuuka we yafiira essaawa ku ssaawa eyo ebeera ntuufu okatusuubire n'okusaba Katonda ayambe nti leero bannannyini bitundu bino bakomyewo. Nze nga leader opposition ate sobola kugenda kati maaso okuteekateeka nkuŋŋaana okuggyako bo nga bateeseteese ne tugenda okubawuliriza n'okutegeera bye bayiseemu mu bitundu byabwe. Twogeddeko ababadde abasanyufu okuli abazadde b'abantu bano ne ababakiikirira mu paalamenti bagambye nti essuubi kati libazeemu nti emirimu mu constituency ababaka bano gye bava gyanditambula. Simanyi na kumanya naye kasita Mukama atuyambye n'avaayo naye kye tunaaba tuteteekanyiza kyonna tujja kuli ekyo kuba ye Mukama ye mulamba n'ekitundu n'omwana Katonda nga amusibidde mu kkomera mbitaliimu n'obujulizi nga bubulidde ddala. Lukwago, Mwami Seggona ne ttiimu yonna nga bweri. Mwami Matiya Mpuuga, oyo munnakyalo munnange beebale nnyo okulabika nti tebajjeemu manda. Ze mukomera bayimbulwe n'ate n'embeera gye baddemu ebadde mbi nnyo era ffe tulowooza nti ataasizza bulamu. Twebaza baloya baffe bonna olw'omulimu. Ssaawa zino kye zoogedde kye kigenda okubeera nga kikolebwa. Tukimanyi bulungi nnyo ensonga y'emu gye twaliko eya Honorable Sewanyana ne Allan nga babatadde emabegako wali mu mwaka guli ogwaggwa ne tulaba nti abasajja baatugoba n'amamundu ne batuuka n'okkuba emmotoka ya kanso wa foomu Honorable Shamimu Malende okulaba nga babatuwambako ate ageni nga bakiikirirwa owatali bukwakulizo. Valentine balinze okugiriira ebweru. Ababaka bano ababiri bavunaanibwa emisango egiwererako ddala ng'era bavunaanibwa mu kkooti ewesa emisango egya Nagomola Ekololo nga bavunaanibwa okubaamu ne Kobaane kukutta abantu n'ebijambiya mu bitundu ebyali e Masaka ne Lwengo era nga kati omusango gwabwe gugenda kuweza myaka 2 nga tegutandikanga kuwulirizibwa wabula okusinziira ku mwogezi wa ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti agambye nti balina bye batuuse mu kunoonyereza ku musango guno mu kaseera mpaawo kaaga bakutandika okuwulira emisango gino. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.